أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما تنا بنجف قوشتي والله سبحانه وتعالى إبن قراني مريبي تسابي ديري مكما وفي صلى الله عليه وسلم. أبرغانا بتيبا بانيزا ممسوما غفقنا والتجويد القرآن الكريم متجانغا تنوليلا إمسوما جا قرآني إيشتيبا awamu ne butya butusoma Qur'ani nga tugitereza nga bweyakka kumbaka sallallahu alayhi wa sallam. Misoma gyaffe gyakulembera twatunulira Qur'ani kyeki ne tusoma Qur'ani yakke tyobaka bwakka butya kumbaka sallallahu alayhi wa sallama. Ate nitulaba n'okulaba Qur'ani yatutuukako etya mu mbeera y'okubeera nga yawandiikibwa nga yakakka Qur'an, kubanga Nabbi sallama yalagira basahaba okubeera nga bawandiika Qur'an ate n'abaziiza okubeera nga bawandiika sunna oba hadith. Oluvannyuma Qur'ani nebeera nga yasomwa mu nsonga zetwalaba ez'enjawulo okusinziira nti Abawarabu baalimu ebika eby'enjawulo. Allah nassa Qur'ani eno ng'agissa mu nsoma ez'enjawulo naye ng'ate zonna ensoma ezo ziri mu lulimi lumu Oluwarabu, newankubadde ebika bye bijja byawukana mu nsoma ezo ez'ekitiibwa. Biidhnillahi taala olwaleero insha Allah twongeddeyo omusomo gwaffe mu maaso, tugenda kubeera nga tunuulira ku fadlu tilawati alquran alkarim. Fadlu tilawati alquran alkarim, obulungi obuli mu kusoma Qur'ani y'ekitiibwa. Kubanga abooluganda bitiibwa tukimanyi nti omulimu gwonna oyagala okubeera ng'ogwekwatako ogutereeze ogunyirize, osooka n'omanya bibala ki ebiri mu mulimu ogwo, bulungi ki obuli mu mulimu ogwo. Nabwe kityo tuba twagala okusoma Qur'ani tugitereeze, tugiwe obudde bwaffe, tugiwe ebirowoozo byaffe, tuteekeddwa okumanya birungi ki bibala ki ebiri mu kubeera nga tusoma Qur'ani y'ekitiibwa. Laqad waradat ayatun karimatun kathira wa ahadithu sharifa. Aya nyingi nnyo mu Qur'ani y'ekitiibwa zoogera ku bulungi bwa Qur'an, okusoma Qur'an ne ahadithi mpitirivu nnyo zoogera tubayyin fadla tilawati alqur'ani alkarim wa thawaba tilawatihi. Obulungi aya ezo zitunnyonnyola ne ahadithi zitunnyonnyola obulungi obuli mu kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, wa thawaba tilawatihi, obulungi obuli mu kusoma Qur'ani, empeera eziri mu kusoma ekitabo kya Allah, wa ajra ta'allumihi, n'empeera eziri mu kubeera nga tugisoma n'ogenda n'ogisoma Qur'ani ey'ekitiibwa n'owaayo obudde bwo n'ogisoma, wa ajra wa ta'limihi, n'okubeera nga ate ogisomesa. Hadithi mpitirivu nnyo ne aya ezimu ku aya ez'Qur'ani y'ekitiibwa. Famin ayati dhikri alhakim, ezimu ku aya z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surat Fatir aya ya 29 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مؤية واشتوى الله سبحانه وتعالى بتجيزا انت مزمد دالا أبونا بنا بسمى القرآن نبينا أنك بجوه بدي نبينا أنك بجسوما نبجتريزا وأقاموا الصلاة بكم أكويتو nebabeera nga bayimirizaawo essola, ne babeera nga ate bawaayo ne mu ebyo Allah bye yabagabirira, ne bawaayo mu kyama ne mu lwatu, baba bamaze okubeera nga bateekawo okusuubula okutali kwa kusala, okutali muloosi wadde. Omuntu asoma Qur'ani oba omaze okubeera nga okola bizinesi yo nga teri muloosi,
maaso ga Allah makulu maaso ga Allah oba omaze okuteekayo empeera ennene era maaso ga Allah w'ekitiibwa oba omaze okufuna empeerayo etaliiko kugamba nti ogenda kufuna loosi, etaliiko kugamba nti egenda kukwatibwamu empeerayo nga nnene mpitirivu nnyo. Wa min al ahadithi sharifa, ate mu hadithi z'owekitiibwa mbaka sallallahu alayhi wasallama, hadithi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadithi eva ku Anas ibn Malik Allah beninga asima ku ye, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama qala, mbaka sallallahu alayhi wasallama yagamba, inna lillahi ahlina minan nasi, mazima ddala owekitiibwa Allah ayina abantu be ayina mikwano gye mu bantu, Allah ayina abantu be mu bantu, Allah ayinamu abantu be mu bantu abo be mulaba. Mbaka sallam agamba basahaba agamba nti mukimanyi nti mu bantu Allah ayinamu abantu be mikwano gye. Qila man hum ya rasulallah, basahaba bwe bawulira ekigambo ekyo ne bamuddamu ne bamugamba nti ya be baliwa, giriwo egyo mikwano gya Allah, baliwa abantu ba Allah ya rasulallah? Qal, nabagamba ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh, mikwano gya Allah gyegyo mikwano gya qur'ani ey'ekitiibwa, gye mikwano gya Allah, be bantu ba Allah ba mikwano gya qur'ani, abasoma qur'ani, ababeera nga olunaku teruyitako okuleka nga asomye mu qur'ani, ababeera nga wafuna ekimunyiga kyonna kyonna eri ku qur'ani, wawulira ekigirayo okulamuzaalamuza qur'ani, okukolera byonna byakola akolera ku qur'ani, oyo nno abeera mukwano gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sahihun, hadithun tuufu. Wa an Abdillahi bni Amri bni al-Aas radiyallahu anhuma qala, hadithi endala eva ku Abdillahi bni Umari bni al-Aas Allah abeerenga asiima bo bombiriri, qala yagamba, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, yagamba omubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye, yuqaalu li sahibi alqur'ani, ajja kugambibwa ku lunaku luli omusomi wa qur'ani, eyali mukwano gwa qur'ani, eyali asomanga qur'ani ku lunaku luli olw'enkomerero, agambibwe iqra, soma bye wasomanga mu duniya, wartaqi, era obeerenga olinnya amadaala, warattil kama kunta turattil fi dunya, ajja kugambibwa ku lunaku lw'enkomerero okisoma qur'ani eyo, kama kunta turattil fi dunya, nga bwe wagisomanga kuno ku nsi, nga bwe wagisomanga ng'okyali ku nsi ng'ogitereeza, fa inna manzilataka, kubanga ekifo kyo inda akhiri ayatin taqra'uha, ekifo kyo ekyomujjana kiri ku aya egyogenda okusembayo okubeera ng'osoma, aya gyonaakomako ku duniya aba wakwata qul huwallahu ahad, nga bagamba soma qul huwallahu ahad, olumalayo walam yakun lahu kufuwan ahad, ng'oyingiraawo. Obanga wasoma qul huwallahu ahad era nga eyo gy'osoma, obanga wasoma wakwata ejjuzu bbiri ze wasomanga ng'era ezo z'osoma ng'oyingira mu jjana eyo, kubanga tukimanya abooluganda nti eno ejjana egenda kubeeramu levels, egenda kubeeramu levels ez'enjawulo, egenda kubaamu amadaala, wabeewo amadaala gano, amadaala gali, wabeewo ababeera waggulu, wabeerewo ababeera waggulu. Tusaba Allah abeere nga ffenna atuwa ejjana esembayo okubeera nga ya waggulu. Hadithi endala an Abi Hurayrata, hadithi ya rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hasanun sahihun, hadithi li hasanun sahihun. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث داري فكو أبي هريرة الله سمكو يا غاماتي غادي جاكم بك السلام غام بك السلام، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، agenda kujja mukwano gwa qur'ani, agenda kujjaoyo eyabeera nga obulamu bwe bwonna bumalira ku qur'ani ey'ekitiibwa mu duniya ku lunaku lw'enkomerera gye, fayaqulu alqur'an, qur'ani egambe esabe Allah egambe nti ya rabbi zidehu, ya rabbi zidehu, mukama wange Allah, qur'ani ng'eyogera egambe nti mukama wange Allah mwongere omuntu oyo, mukwano gwange oyo mwongere. Fayulbisu hullata alkarama, amalabe aono omukwano gwa qur'ani ono ayambazibwe essuuti ey'ekitiibwa,
ayambazibwe ebyambalo ebyebitiibwa. Thumma yaqulu, oluvannyuma era Qur'ani egambe nti ya rab, owange gwe Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wange, irda anhu, omuddu oyo musiime, so okusiima kwe gyali. Fayarda anhu, subhanallah, Allah abeerenga amusiima. Wayuqaalu lahu, ate omuddu oyo agambibwe iqra, soma, warqa, era obeerenga oyambuka amadaala. Wayuzaadu bikulli ayatin hasana, abeerenga ayongerezebwamu buli aya gyasoma nga afunamu ebirungi ntoko. Hadithi ya Tirmidhi wa qala hasanun sahihun.